Mbasaba tutekewo challenge wama actually nzeka kiteko bajja kutuddamu wama Pastor Teddy ne senga Suzan wama nayi na nyashi bobo nonya na nyashi kubabiri banja mutekawo comment yawo ogenda kwesa bano bagenda kuyamba Teddy teka wabiri wama buza Pastor Teddy ne senga Suzan anayi na nyashi upcoming ngasi atayagala bamono ne osegera ne nga ye yali mulamu nnyo kuba si yakutwalanga mu kasino si yakutwalanga mu kasino bana bagisi bage kwebenda soluno wele mulabye mwanyinaze ondogola yatwala mu kasino nali simanyi kasino wena ni wachi watwalanga mu Sematimba mu makula wabasalinga ngane makula ono yaberanga naye nga nga bepi mvako leo abyogedde watugamba nga walinga kabina nakuita kwe kolasya tunulayo Suzan na kabina Suzan zenewunya edogo likola Suzan ina kabina tikako siye mulunje nyo mu facility wa kabina n'abaana abamulabako bagama ekimwambaze ebigoye biwanvu sina abaana nange yamulabako nawe yamulabako mu kasino amagulumbu kuliko otorobo jalinga nkofu mwamba gezo yo musajjo yo Suzan impagire gwenze ndaganda ku sponsoring musumba mulire dala musumba mulire mu kanisa ogiriye Pentagon giriye bomara kuri Pentagon giriye naye nyumba je bamuzimbira nyumba je bamuzimbira egundi esimanye nyumba giriye njimani giriye cyangamba Suzan cyangamba tali wage omugezi wage owo mukasino mukasino sorry Suzan Pentagon giriye kubaka yes ate mpagira gwe kiriye wato walo kulya ne Bugingo muliye kojja Bugingo muliye eso sort giriye so nakunda mukubulanga Peter Suzan timuita Suzan by the way so kati yes senga Suzan ne kojja Bugingo kojja Bugingo kula musiza nnyo A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuwebwa ajimiti nkozesa amazzi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwalero ngokumasira abaana Adamu bompereze biwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangeba ku namba 0752 nga njagala okutegeeza agwe munange ng'olina obuzibu obw'enjawulo oyagala visa oyagala onoonyeza passport ebuze onoonyeza omirimu giganye onoonyeza abasajja ab'ebbeeyi bakubuze oyagala kukuba ku mbaga oyagala kidaala olina gw'obanja negobanja naye aganya okusasula ku mulimu gwe gobagoba bw'ogula emmotoka eyo yegwa kabenje ebintu ntukiko ekyo Ajimiti agamba nti yazze okumalawo embeera ezo Ajimiti osobola okubanga omukubira ku namba y'essimu wansi awo 075 2871515 Ajimiti bw'oba omukubiddeko asobola okulombera ku dduwa n'abeera nga atereza emikisa atereza na buli kimu ekiba ekitatambula bulungi mu bulamu obwo agamba nti geedayo buli kimu ajja kusobola okuba nga akuyambako oba ng'olina ebibadde tebitambula bulungi naddala mu bulamu obwo mu nkulaakulana n'ebirala byonna Ajimiti mukubire ku ssimu ye wansi asobola okuba nga ate akulambika oba nga akuyambako ng'akulombera ku dduwa akozesa kitabo akozesa n'enkofu kale yoyo Ajimiti muzzukulu wa Kisolo Martin Nchimba wanate nkomyewo tuddemu tuba tunyumye ne mukwano gwammwe kati nze yava takyali wange kati wammwe mwamwefuga Sematimba Moses omusumba nkamwebazibwe amina sebo gye bale kale naye waliwo abantu bangambye nti Sematimba agulawo obusaati omusumba w'omulembe guno oguliko nga alebera smart nnyo obera smart nnyo tebakipisa nnyo obera smart musumba webale kulabika bulungi amina munnange bitambula bitya munnange n'okulabika obulungi kugamba okujjayo ekifaananyi kya Katonda okay okubanga oweereza Katonda obanga omwagala kuba Bayibuli yennyini egamba
nti Katonda nti Bible egamba bweti nti feza ne zaabu bya Mukama kitegeeza ki obugagga bonna buli eri Katonda gaga nabwa Katonda kitegeeza nawe abaweereza Katonda ojeka ababbi abayaayi ateeka ono bwati ojeka ababbi abayaayi nga bali ku mazima mu kuweereza Katonda temubamu ababbi abayaayi bangi nnyo ngani pasitawo sabo uyu musajja wa Katonda ali ku mulamwa nnyo katakyali musajja wa Katonda musajja wa Suzan tokipise nnyo Bugingo ate ye Suzan wani Bugingo si musajja wa Katonda wani musajja wa Suzan era nempula omutunga nti simanyi musajja wa Katonda kali nze ndi wani wali musajja wa Katonda bade bagamba nti ndi woli tuli wano ne musumba abatalaba mu kamera naye kamba buli eka katono wano atuwava yebwe mabbali tuli ne fiber nasolo samwe yawali abatwa abawo ku kidesi manya mwana ngo kamera singa solo mu balaga naye wali singa mutulaga inda ali smart bitya ali smart manyi nda na fiber okumya mutindo naye njagala ngamba abantu naye lwaki tudde wala wani wadde tudenga wano we wati simbo bale njagala ngamba bana abagizi baffe abatugoberera wabeho omusajja ajja ategule mu manyina ze wange fedde nasiro kubanga nze amazima gaka njagala ku nkoko naye sikikolaze ensonga za fiber nasolo ngenda zikolako ogenda zikolako enda zikolako enkoko oyagala yewadege yaabo oyagala ya chicken tonight bwe ndabanga musiibye ne bwapa nkoko nkulu ogamba otya jeni munna kyekiriwo tutyo mpola mpola tuli ku Kimbo updates banange mwebale ku subscribinga mwebale commentinga abantu batuwagala ya mwebale nnyo medde n'abatuwa emirimu gy'okwogerera ku mikolo mwebale nnyo mwongere okutuleetera emirimu egyo era emikolo njama bankozesezzaako ndola mukirabye emikolo gitambula bulungi nnyo era nanjagala nyongereko eddoboozi bagee ti bannange omusajja ono nze mumanyi ayogerera emikolo ate si omusajja aseera muntu mulamu muteesaganya ayogerera okwanjula birthday party embaga graduation z'amatikira okwogera kw'abalongo ko mikolo gy'abalongo ko ebigambo bye sinayiga nkakasa tonabiyiga sinabiyiga ebigambo byako mikolo gy'abalongo nzobanga sibirokole ebigambo sibirokole ebigambo bibeereyo bimanyi nabadde ndi awo nga ndaba pasita wange amanyi mukusooka amanyi nali mugobera nnyo mabega nga agamba nti ffe tetujja kusaba ssente tetujja kubeera nga abasumba abalala pasita bloga ngamba pasita Bugingo anti bloga era mbadde njagala loza nja kunoonyako ku wisdom kaye kuba kati omugezi yagenda okufa ichuli nga bagenda kulonda bloga bloga station egenda londa omukulembeze era ichuli yali tebanaba kuzaawo omuntu tebanakuza muntu naye nze ndaba omuntu afiitingawo kayo nonsonyi oli muganda wange yadde obwagala nnyo naye ngenda basobola okukola obulungi ate bambi obwa bloga ne butambula bulungi nnyo omusajja Bugingo asobola kati omusajja omulizi w'enjiri ate addemu ku bloginga talina njiri teriiwo tewali njiri talina kigambo mukamwa njaga twogera amazima bali kigambo kibaita enjiri okimanyi enjiri kati essaawa zino bulya njiri ya buseegu mugende mubulire enjiri enjiri essaawa zino Bugingo talina njiri gyabwe todamane kugiyita njiri enjiri gyayita actually kiki njagala okugamba ekigambo kino nti takoma 10 era takoma 10 kukwanga bloga wabula kojja anbabe bagenze ne bakwatagana kati singa bakola gundi nga yo eyigiriza nga Bugingo yekojja Suzan makula nga senga balina program ayitadde obadde luguudo nga mati injiri nze taki kokulaba mu kanisa nga Bugingo ali mu church bwatayogera ku Bobi Wine uliriza abe kuba kazi abayina obubina bwatayogera ku bakazi abayina obubina ogenda musanga nga ali mu kunyimba ezensi nga zakola ngabulira abana abawala ya watu nanga Bugingo abulira ebi wala gamba bana bawala nti banange ekiteteeyo ekirungi kiva mu kisenge kati nze kati kakulabye ekigambo kino Bugingo no yogola banakwatagane ngawe bakwatagane ne Suzan teka wabiri Suzan mwe ku kitiibwa gani ngawe bakwatana ne mukyala we ngambye Suzan tojja kungamba kunforcinga Suzan mwe ekitiibwa kubana egwe n'omuntu wongamba Suzan Wene ngejo mwisa mukamwali yakugambe nti Suzan oyo mulaba ne Bugingo ne bakola gunde ebulira ebyo mu kisenge bakola bulungi ate gababi ebyaddala enjiri bagiveeko kati batalike kubulira abantu begatta batya mu buliri bakola batya mu buliri amutali ndiwe ebyo byogera babadde ayina n'ekigambo kyayogedde Suzan genda okebere ate nenga mukazi ono nagamba nti oddirotya tawero gye wesiimu za maaso ate no gyesiimu za mu kabina
Ani achogedde? Suzan. Mchala musumba wange. Sakala. Ngamba senga Suzan. Senga Suzan. Kada mwongedeka ja senga sobo. Era kaso so nakuda mukubulanga apita Suzan timuita Suzan. By the way so kati yes senga Suzan. Senga Suzan. Ne kojja Bugingo. Ne kojja Bugingo kola musiza nnyo ogamba otya oli bulungi kojja. Mulamuse munamuse ekifo ekirokole. Oli musajja akatonda munno. Natandika ntya. Kati mukama favor zibwe. Ani? Igwe. Era mugamba osibye otya kojja Bugingo. Haji waffe. Omulungi. Si musajja akatonda nga gwe. Kati kagambe ebigambo kumanya na Bugingo kati haji. Okusatu natero mulaba. Nawudde musajja agambye nabadde ne kono omusajja n'ekinasira nga nti Bugingo. Wabuwangwa na nnono. Yo mwana kulabye naye. Musajja agambye nti agenda kuwasa Bugingo saa namba asomukazi okusatu. Bugingo agenda naye ne bamu asajja abyogedde nti amaanyi agajja Masaka eyo. Nabiwulidde. Era ne bagamba nti agwa mu butabiriza bw'e Kampala. Balina engiji batematemamu amadistrict gaabwe. Ate kati n'ekintu kye nalabye nga banonye okumanyi omukyalo oyo kulandama mumanyi. Kubaka tayinza n'okwalina Bwiino ow'amaanyi. Asinga kawo. Naye bino byeyogera bino nabadde ndaba pasita wange manyi kati ombuusiza naye nja kudda. Yabadde era ne gwe gwoyisesenga. Nagamba nti nolaba omuntu ng'ali ku social media n'akuvuma n'akulemerako n'ayogera ne ŋŋamba ate babanga bagamba musumba nga ate musumba Sematimba. Abasajja wamubeerera ki? Naye kati bo bakiyita kuvuma. Si kuvuma. Okuvuma omuntu agamba nti olinga kino. Otunula booti. Oli booti ne booti. Naye kati abantu bano bagamba amazima. Kyova laba Bayibuli egamba nti bwe mulimanya amazima n'amazima gali bafuula baaki ab'eddembe. Kati abantu abali wa sorry. Njogedde ekigambo pasita nkisimudde. Abantu abali wakojja Bugingo bagamba ebigambo ebyo bwe balimanya amazima gajja bafuula ab'eddembe. Naye kati waba tebanamanya mazima basibe. Ate oyina engeri gy'obatunuulyamu era ddala abantu abasigale wa kojja Bugingo aka Haji Bugingo bw'obalaba olabira ddala abantu abaasibibwa nga bonna bali awo. Waliwo omuntu omu yaŋŋambye nti abantu abo tebabanga batikke ne babaleetawo awo. Kisoboka. Naye sikinaako bukakafu era sikijulira. Kisoboka. Omanyi bakiŋŋambye kisoboka. Waliwo tunulira endiga kati abantu oyo kojja Bugingo balina essaawa zino ne bali bayinanga ku Bati Valley. Bayinanga ku Bati Valley ng'abantu balabika bulungi nga service action nga balaga abantu olaba nga bali healthy balabika bulungi. Naye bano balina essaawa zino njaka tuliko okwetegereza. Bakadde bano bambi abatalina kyakulya nkya ng'amala gagenda bamusuubiza nti bonojja tujja kuwa kilo z'akawunga. Osobola okwesanga ng'abantu bonna bali mu kkanisa eyo nga bali ku payroll. Nga basasulwa busasulwa. Yes. Nga tekubasasula nga babawa kyaggulo tigwe jangu bunojja okusaba tujja bawo nga tujja bawo kino amatagi sinjaga amakirako kafu naye osobola okwesanga oba oli teeka wabyo ojja bizuula ng'abantu abali Haji Bugingo amazima ga Katonda mu ggulu nga bambi babajjeeyo eri yonna ne babaleeta ng'oli pulezidenti ojuka pulezidenti Mugabe ow'Ezimbabwe omugenzi yafa bwe yakolanga alina gundi ya red ya yellow bwe yakolanga campaign ng'abajja egundi esemba eyo mu tawuni zeeyo ati simanyi tawuni Zimbabwe eyo nga waliwo n'omusajja amuyita naye nga abakwada bajjeho nga bajja campaign nga mu bibaasa ebya yero kati abo bajja ne bajjula babako n'ekyebiri ebiri basereza Zambia basereza Zimbabwe bazita batya n'emmere ojja ebiri babanga ebiri ne katishaati ebiri gye Zimbabwe ne katishaati ng'ojja campaign ekyogaa n'abo bati nate munenga oyogera ekyo nze natuka ne ngamba omuntu ddala omukulu ategalenza okwevulunga mu bisooto byawali ddala Katonda kyoyo kibagambe baganja Katonda okusinga abalala nze kagambe ekigambo kino kimbowa. Yes, omwema Mukama asobola okukugwako kuge mazima n'okugwa n'okola ki n'ogwa nekijja buzzi naye bwe bukaseera ate no kankulaga ekigambo kino waliwo balabika nga bagwa ekiro kasikyogere kati kangese nga alina overnight oba nga alina gundi ey'ekiro sabisi ey'ekiro yoleko nga bagwamu bikola misana abantu batandika okugamba bannange kuba oba oteekyezako okugamba kati omanye ekiriwo. Nalabyeko move ey'abaana abaali bakoleddeko ewowe nalabyeko Uncle Bini nalabyeko Kayesuula nalabyeko ne baani nalabyeko Mbabaali bateekateeka genda kusabira pasita kumusabira asooka ave mu bukyali mu busibe
bagenda kusaba baagala kugenda bamusabire onoogenda bantu wali Uncle Bin kwegayiride ne pacho kwali wangu oyo pacho muntu alembegayiride bagenda wa kusabira ku kya kinyingi bagala musanga nga gyali bamuwe essaala bamusige n'amafuta baveeyo nalabyegabanyiza Bini agenda okuba n'amafuta Sematimba bali agenda okusaba Kaleso agenda baagala kumusabira aga nti musajja musibe mumuwambe babite mundeka mbasambegayiride Uncle Bin taata muganda wange babite mundeka nange kangende wo musajja nnuma kojja Bugingo nnuma nange muntu wali era mbadde nkusaba esebo bwaba bakuŋŋaanya bagamba nti bakutegeezeko omusumba Sematimba temumuleka agenda kubanga manyi baki nze njagala kugenda kubanga nkimanyi Bugingo oba yagaba tayagala agenda kuddira Teddy kweri kakidemu ogwokubiri gwe yagobaagoba n'amuvumavuma n'amuyisa mu buli kimu tovaolaba Teddy nkwebaza nnyo ye maki yakola yasirika nadda ku maviivi naye Teddy sisuubira nti Bugingo ayinza okudda nga yamuvuma nnyo tekirasoboka n'abaana n'abayita emirambo nenda bwemulambo gwine nyina waagwo yabavuma byonna n'abikola byonna baagala okubba ettaka lyammwe byonna yabikola waliwo nakadwa yatuuka n'ekisa n'agamba nga bwe yali avayo ng'abagamba ngenda kukuba kye bayita empeta ngenda gikuba muyezi 2 temukyagiraba n'aba ne famire enyini omukyala n'abaana yabasuubiza bakubira emyezi ekintu ngenda kubakubira emyezi kale bogamba famire y'okugikuba naye bannange kati kyaki kyegamba omusajja oyo aliko ekintu toyinza okubanga oli muntu olaba n'atali mulokole tayinza kugamba mukazi we nti ngenda kuba mukazi wange n'abaana be kisooka n'omuntu atali mulokole ali awo tasobola kuddira agabe tigenda kuba mukyala wange nkuba abaana bange nkube emirambo yagita mirambo mizimu mirambo kati bwe yagamba okukuba yayoza kati yeekuba atwogera mazima esa zino ali mu kwekuba amutelingiyo kuba tuyinza kubanga oli muntu buli walinya katuuti tayogera ku Katonda awonya Katonda akola bwati ne bwati ayogera ku Bobi Wine nayogera ku bisiyaga kati nalina ekintu kye neebuuza kinyumya n'omutwe Bugingo yayina gundi yona eyokwogera ku bisiyaga naye ayagala ate Bobi Wine yakola ki Bobi Wine munabyabufuzi yayina iyo byogerako bireko omusumbe yaweebwa mandate eyo okujja okusomesa tekigezako okugamba kati nokutagamba nti oyo yakubibwa yenyini yeekuba aba akyali awo n'atandika nayogera ebintu ebitaliimu yadde amagezi kati nakantu kendabye Jesca nateka ogamba Jesca simanyi okweyerusa simanyi biki Jesca yamanyi gwayogerako era kinyagala okubuuza wenzija njagala era kantandikire wali abasumba mugenda kulemesa abantu okusaba era mugenda goba abantu mu masinzizo era kyo kituufu era nsaba Mukama atusaasire era ndozanga ekituufu twogera amazima tuli mu biseera ebisembayo kwa Bayibuli egamba nti ebintu ebyo byonna binega bwolaba Bugingo byakola n'abalala bye bakola sigala nti musalira musango twogera ku biriwo naye n'abalala babikola si Bugingo yekka nti mu ebiseera eby'oluvannyuma ebyo byonna bigenda kubeerawo wabula bimala okubeera tutege nti enkomerero ekoze eki okimanyi nti kakati waliwo eyagambye atalekadde tutegambe nti ennaku zino kati okubeera omulokole kiri expensive mulinga abagulira ekigulu lwaki mukulemesa okusaba bwe kiri kati esaawa zino kankulage nti kiri expensive ku example waliwo omusumbo actually so omwo n'abasumba abasinga ng'okugenda mu counseling okusabira olina okujja n'emitwalo 10 batandika balina engeri gye bateekawo guno ekiweebwayo oyo namulabako nako gye nakolera eyo nga okulaba omusumba emitwalo 10 kyokka ate nga mufere talina nakyagenda kuyamba naye nga omuntu gwasaba 10 bw'omutunula omuntu gwasaba 10 omuntu aze ayina ennaku ku mutima ayina ennaku aze n'ekyokuleta kikola ki ate n'omusaba emitwalo 10 si yekka kojjaawo Bugingo ekigambo kyayogedde musumba wange soko ojjemu gundi eno nkulaga akantu kenjagaladde essimu yo n'ebyenjagala okulaga birimu yo si kino kyenkugamba abantu mugenda balemesa kyaki bannange tugenda kuddamu okusabira ku marediyo newakawulira genda mu simu yo teekamu pentagoni buli lunaku ataddewo nakakwakulizo ulira tuweyo sente ez'okuzimba ali ku Soroti FM ali ku Soroti TV situkabula kitufuula eri yaye essimu eyo kola ku nsonga za Mukama mwene za Mukama wezizo Bugingo ne mukazi wo Suzan alimbeera wama alimba
alimba ensonga za mukama za kusasulira kati busasulizi Bugingo ikusateza yasoloza zokka because jukira atali kusoloza sente ezo abantu bali bamukiriza munyinga basinga tebanagenda gwe basateza yasolozaawo yatuweranga na accountability buli simanyi myezi esatu yes gwe sateza yafuna Bugingo so kati wana abantu banama kumugwamu nga ekisa kya Katonda tekyeba kumuvaako amanyi ga Katonda Bugingo takyinze nagandi Bugingo takyina mafuta aliko parafini aliko parafini aliko oilo naye walinga parafini oilo nga tanajja nga kyalina amafuta ga Katonda amatuufu aliko gomanya sente abatuze baagwa yakomekereza kati saa zino owakyasaba ndala Suzan azikubye wali ani Suzan yakugamba akalega ayambala kamiliyoni 2 kati baba yambala akalega kamiliyoni 2 kika tayambala kamu ate Kamazers Union neje kali aka miliyoni 2 manisi bimanyi kali sebo abantu kutidde walaba mukazi ayambala just jibayita wig nibagamba ya miliyoni 3 kati bwe kyomanya Suzan tali okuzimba Bugingo era Suzan mpagira gwe mwana wa twetegeera okimanyi kati bwe twalinga tusoma mulire ddala musumba mulire ddala ddemu amagezi oyo omusajja oyo Suzan mpagira gwe nze njagala kusponsoringa musumba mulire ddala musumba mulire mu kanisa ogiriye Pentagon giriye bomolo kula Pentagon giriye naye enyumba gye bamuzimira egundi esimanyi nyumba giriye njimanyi giriye kyagamba Suzan kyagamba kyali wange omugezi wange owo mukasino sorry Suzan Pentagon giriye kuba kati yes ate mpagira gwe giriye bwato wala okulya ne Bugingo mulye kojja Bugingo mulye sort giriye oyagala kalinamu omukono akalye oyagala musumba nga asigale seke naye tolya Teddy ali yamulya dda wewaye mubako obufumbo wabaye mulya dda yamulya dda kuyasookera naye musumba omuntu bagamba nti on a daily basis bwe twalinga batusomesa ebiweebwayo bino banga tusoma bayibuli tulina kyetuyita ekiweebwayo ekyo ne bayibuli ekyogerako then waliwo kyebayita ekimu eky'ekkumi kyebayita tithe then kibayita offering then nekyo ekirala biri bisatu ensigo seed tithe naye ensigo yebagibbiramu nnyo abasumba kati yeteeki gye bakozesa nnyo siga mu kino kiri kye nakugamba siga mu kiri nti bw'osiga kino kubanga bagoberera olunyiriro lugamba nti kyosiga kyokola ki kyokungula bamanyi n'okugaba osiga olukumi ogenda kulaba eroka baleta system ezo ensigo y'embereberi eggulawo omwaka ekirabo kyekigulawo omwaka ate ebyomwaka babiddemu ebyomwaka babiddemu olina ekizibu ekikulu ogeza omusumba kusabira ate nasoga asooka osiga ensigo ebyomwaka babiddemu nnyo kati kino wongamba omuntu nti sindika sente on a daily basis baziyita batya ezo kati neweebuuza on a daily basis nsasula ku kiki ekyo osasula kiki ekyo kyova olaba yalabye olwokuba yesu esente abba nzibe mu bantu tabba ayogera ne bamuwa yabbazira kwekubba kwekyekimu nti kyova olaba nti ezo sente ye kati njaga ngamba omulimu gwa Bugingo kye akola mulimu ki musumba mulimu obeera oli mu kusumba abantu ba Mukama ne Bayibuli egamba nti kimuti omulimu mugende mubuulire enjiri amawanga gonna nagaba mulimu ani gwe yabawa gwe kimanyi nti waliwo ababulira enjiri nga teri amufandi nga teri amuwayadde naye nga kiri naye yateeka mu Bayibuli kibayita enjiri kiringa buno abatalenti omuntu ng'ayimba oba omuntu ng'akola ki kyekirabo Katonda kyeyakuwa nina abantu abamanyi ng'asobola okutambula amawanga kyovola wa omusajja amuyita Kafeere yafa omugezi Mukama mulamuze kisa yagamba nti natandika endongo eno nga si yatunzi wabula bwe yasuka okunyumira abakola ki abajiwuliriza n'amanya nti kati muki kati oyo kyekiri kyeyakola yatandika ng'akyagala ku Bativale yagenda okuba nga tekikwata n'akifuula omulimu okubulira enjiri si mulimu kiki olina balina omulimu ogukuwa sente yes basumba bangi nze nina abasumba bemmanyi kagenda kugamba ekigambo kino n'omusumba Mutyaba ali awo Kajjansi pasita Mutyaba nkulamusizza omusajja oyo omulaba ambaye that way sigenda kuleba omusajja asobola okunkwata ku mutwe nansabira alunda embizi alunda enkoko alunda ente alunda embuzi omwami Mutyaba we Kajjansi wali ku church era abantu balina mu kanisa tabajja mu bujja sente era amalina bakwatamu atalina mirimu nabaga mujje mugende mulunde embizi mujje mugende mu nkoko abaana n'abakwata abavubuka bola nga bali aido n'abakwata ye musumba omutuufu ne pasita kituuka
Pasa kituuke ebunamwaya. Yes, mumanyo wano bunamwaya. Kutumiddeko omusumba kituuke kuva ebunamwaya awo. Naye musajja wa Katonda ali kwalaali. Kati be basajja bolaba nti bali kugundi okubuulira enje tekyegeza tokola. Era ekyo bona abalokole bangi bonoonese. Akwata n'agenda ntagasimayira nkyawa mu tayimu abanguzi be bajjira n'agenda. N'alyoka osanga ekyaki y'abalokole ng'erina esavisi nga 50 ewiiki. Kati bamanyi bakibazikola ezo savisi zitaggwa. Baba bano kati buli bajja mu kuŋŋaana basaba ekiweebwa. Ewo basabadde mulina savisi meka? Kati nze ngenda kugamba ekigambo kino era abantu kye batabana kutegeera. Nze yes ndi musoma nze njagala mbategeeze abantu bange mbategeeze okukola. Era gwe bwe kusanga osobola bajjamu ssente nga balina ekigambo kino nze bwe mbasanga ku kanisa ng'omuntu omu buli kaseera omulenga ali ku kanisa we yeewuuba wakola teba tava every day mugo guvaayo nkukuba mbakuba kibooko nkubuuza kiki onoonya wano naye nalako pasange pasa nyanzi uliza kakibaleyo era baba kimanyi kiki kyo n'osanga omuntu okuva mande paka mande ali ku kanisa nemubuuza gwokola ddi ndi ku mission bansindika nziyonsa okesa mune mukama yaŋŋamba bwe yaŋŋamba naŋŋamba mbeere wano wenyina okubeera ere buli zingiri waliwo service simanyi ekyoto ky'abavubuka simanyi ekyoto ky'abakyala ekyoto ky'abakadde erankyawa evening drive morning crusade ekigambo kino okimanyi nti abulabayo abalokole bangi bali awo ng'abakyala bufumbo bufudde n'osanga omukyala nga wo awa ekitiibwa ekinene nnyo omusumba okusinga omwami waka n'atugayisa daga nze ndeka nensonyiwa nze yesu ye mwami mukuweereza yesu ye mwami wange tala kutumanyiira kati yesu ye mwami wange mwami okuva ddi kakati kino ekintu ekyogamba abantu tukole ku mulimu gwa mukama gwe gulitandika ddi omuntu tegujja kutandika kati yaze ku feezi yakubiri kati Pentagon ayinza okuba kati osobola okwesanga yafunye omukyalo owokusatu naye yagala muteerewo kati yalese project ndala yakuteekako kuzimbira mukyala mulala kiri kazokosa kati yafunye haji waffe yafunye owokusatu waliwo atateka okuba yafunye kato waliwo okuba kati alaba makula amufukidde ekirala ate n'ennyashi mane yane nye nettira yagala nyashi nenda yitibwa muwulira yegamba kavire tukanoonya ate nno kirabika kibulamu omukyalo oyo kubanga kati kakulage lindako katono nyashi ye yasooka okuba nayo sebo tedde alina nyashi jagaaogezi baffe tuteekawo obuwuli tubabuuze ku Teddy ne Suzani alina nyashi bannange abawagizi baffe abakibowa updates bane mbasaba tuteekawo challenge wama actually nze kankiteekwa bajja kutuddamu wama Pastor Teddy ne senga Suzani wama nayina nyashi bwoba onoonya nyashi ku babiri naye njamuteekawo comment awo ogenda kwesanga buno bagenda kugamba Teddy teeka wabiri wama mbuuza Pastor Teddy ne senga Suzani anayina nyashi asinga nyashi tabanga omukazi w'ebuzigo ono wavuga jipu naye yasabye amaka kyova olaba ku bibiri Haji Bugingo wate yafunye wakusatu agakudda wa Teddy omukazi gyali ebuzigo wa jipu avuga jipu ya bulaka omunyarwanda bwati omwavu wagamanya wama kyova yagamba nowaba musajja owakabina nakwitako ekolasya otunulayo Suzan nakabina Suzan zenewunya eddogo likola Suzan talina kabineti kaako si ye mulungi nnyo mu fesiti wa kabineti n'abaana bamulabako bagamba ekimwambaza ebigoye ebiwanvu si n'abaana nange yamulabako nawe yamulabako mu kasino amagulu mbu kuliko otoloboja alinga nkofu kati ate oliwa n'ekirala bino byemwagala ennyo ennaku z'abavubuka liva nairo bikoze bitya waira bagamba kibulamu kubeera yasabako ku ddagala lya munawulyako mbu yanoonya yagamba omuntu ayagala nnyo yafunyeyo omunyarwanda ayagala ennyo liva nairo ate ye ntikyali kibulamu kitegeeza talina kalungi konna kati katukiza tugaane waliwo ekyeyimirira okufumba emmere eri ekivubuka ki Uncle Ben kyekyafumbanga emmere anti kiki kyeŋŋamba Suzan naye kimweyimirira mavivi kusaba nnyo Katonda ani ngani afukamira wansi asabe musumba Suzan nja kuva wano mugundi yo ngende musumba ekigambo kyo kyoteeka ku gwe kati muyite ntya senga nze siya abamuzaala teyeddira ngonge byayogera ebyo mukisenga abimanyi ebyo mukisenga senga ebyo mukisenge abimanyi
amanyi abali sweet abatali sweet ngate yali ali mukubuuza bali bagondi bamwe ku gundi ebisumulula tapu cheche kyagaana kadota senga ng'otegeera ensonga za mu kisenge naye ng'ate tapu waliwo ekyamulemerera naye kati sooka ojjemu neera nkulage waliwo ekirala ekineewunyisiza era njagala kubuuza abasumba muli balogo abasumba lwaki nkubuuza ekyo nti muli balogo oba mukolima nabadde ndaba wano eno mama Jesca Kayanja ayina essaala enkambwe gye yabadde aweereza ayiseeko kabanga naye bw'ogitunuulira essaala eyo erina engeri gye katulabe nokesike kano asomoyo nayo somoyo musomba eri mu password mpitirivu gwatali muzi wa misango siri musango bagitawanya yine sala katuulire ku sala ya Jesca Kayanja kazi mwagala jiulizeko and they bewitch the weak. A person that can forget a wife and the children is bewitched. The world won't stand you. Kati welensi weli mkazi olame nabbi mulamba kati mutufu bino bayogera mama Jesca bitufu what is the posing mukati agambye bwati bamukola ki yalogebwa kuga mwango okuloga nti omusajja muloge yes muloge kyekituufu kubanga omuntu nga toli muloge toyinza kukola byonna byokola twana yiga yenyini yali obijjuka byali ngakola tetuuka ku oyo ekyokola ayina ekigambo kyayogedde nga tonateekako ayina ekigambo kyayogedde n'agamba nti ensi terikuwanirira abantu bayinza tuwalana Bugingo n'abalala bonna tebamuwalana ensi kateganya omuwanirira olw'ebyo byakola ki byakola kati oyinza okuwanirira Bugingo olaba nawe endiga ye nze nsabira kati ku TV in the name of Jesus fire and the world cannot stand you and the world will never stand you terisobola ne bana wana emukene bana akola bitye bana nakola byonna byako as long as you are in the vicinity or in the palace of someone tagenda you gifuna never have the peace tagenda kufuna mirembe as long as you are in the property of someone else's yes home. ari mu bintu bya Teddy Suzan We don't see the peace as you put on those weaves. tegusobola kubeera yes Peace is not about your makeup. No, let the good. You may put on nice weaves and good makeup. wivu za milioni 2 olega wa milioni 2 A big wig. yes You may put on everything and you carry it. The Bible says that the word of God will stand, will live forever. We've read the word of God. tesobola It will never stand. You can just wait. kati kyatulaba kati omuliro ogutazikira kiva ku ekyo ensi tegenda kukkiriza bantu bano tegenda bakkiriza muganye mu omukyala wa abensi Katonda Jesca Kayanja kati kagambeko ekigambo kino Jesca Kayanja nawe ko Bugingo musimanya abeerusa era ngenda kuwano nga Bugingo anaye amuddamu naye ekyogamba bino byonna biva ku ntandikwa y'ekintu ekyo bino byetulaba omuliro ogubasitukidde omungi ennyo Jezebelo yayingira mwoyo gwa Jezebelo ensi tegenda kutegeera bantu kugamba ekigambo omwoyo gwa Jezebelo guyingiranga mu bufumbo bw'omanyi owedde era kyovala mwena abafumba mbagamba ebigambo bino mugobenga nnyo abakyala mwena mwena abali mu bufumbo abalokola n'abatali balokole mugobenga nnyo omwoyo gwa Jezebelo bwe guyingira ne gukwata kubanga okutega omwoyo gw'amaanyi okugusigulawo munnange kubanga ekisooka ogw'omwoyo gwa Jezebelo gulaba ekisooka ba Jezebelo abo babeera waliwo omwoyo gubambana nga balabika bulungi ne gukwamba n'olaba nga alinga malayika omukazi gwolaba notugesanga olaba mukazi gw'olina ewaka alinga kisiraani nga gwolaba ng'ekisiraani Yes. nolaba ayambala ebijowowo ayambala biwigi olabanga nga alina amanya amalungi olabanga alina amapengo gwe olabanga nga alina amasamunyi kati olabidde alina gaaso gwe olabanga nga mukyala alabika obulungi akuzalidde abaana bataano olabanga eyakadde wedda naye nga abaana babo akuzalidde abaana bataano omanyi kitegeeza okukyawa abaana omukazi akuzalidde abaana bato si kyangu
n'omuntu wotukira n'okyawa omukazi akuzalidde abaana batono ate bwe kubukyala akuzalidde abaana batono ng'alabika bulungi kubanga mukyala Teddy kati pasita ye bw'ati bw'agamba babalimba makula no simmere nkikomezaawo No, ate mumanyi ojjamu manya mpola Jezebel ali Linnya ly'amakula kati Naddala mugaye Jezebel simmere yekakatika mu bugoye bw'abaana ye yerusa buli lunaku alwanagane ne bakyaki memba yalowooza nti pasita alwanagane kyaki memba yo katono nyo oyo byanyweye omusajja omukulu ati sikunenya olina Jezebel it's okay tokyalina magezi kati katubuliza omukazi gwagamba Jesca Kayanja teyerusangako nze twali baana abato nga tuwa Jesca edda Jesca golaba ava mu family y'amaanyi taata we lawyer yes oyo Jesca Kayanja teyerusangako family gyavaamu bakono yalinga atembeyo engoye nga mutembeyi yes va ku makula yabeeranga mu kasino ng'okufuna akasente amala kwegatta n'abasajja amutelingiyo Jesca tolina oyinza mufuna nga yali yegaseko n'abasajja basema ava mu family nungi gwotobuulira kubanga gwaliyo kamera Jesca Kayanja ava mu family tata we ava mu family ey'amaanyi abagagga ankachuwali we basikulimbye Jesca Kayanja ya supportinga Pastor Kayanja Jesca Kayanja yes financially yes ngambanya ekintu kyona wali owulidde nti Jesca Kayanja twamusanze mu Balabwet ne mu myaka gye gy'obuto ngamba we yali omulabyeko sina we talina wayogerwako vakubira ngabalaga nti Suzan yalinga mu kasino era izano ositege ngamba y'abantu wonna nti Jesca Kayanja yabeeranga mu mabaala yakolanga bwati ne bwati Jesca Kayanja yava mu family y'amaanyi amutelingiyo Jesca Kayanja talina wali obulengo yekuba yabeera ne Kayanja n'anoba n'agenda ew'omusajja omulala oba n'agamba okitegetegeeza kugamba oyo ayogera bwogezi kubanga aliko omwoyo gwa Jezebel Suzan otalikodya musimanyi ayambala obunankani Jesca Kayanja ayambala engoye zeetaagisa yes tayambala bijoowo nga bino wabula ayambalaga a woman of class I'm telling you ono kati yawunga mumba tutu toyogera bwotoko pasa wange I'm telling you badde ngezako wano kunoonya nakye mbadde noonya ano naye kimbuze naye nze nkubulira ate pasange tomwogerera nnyo bw'oti ate kiri kyenjogera omusajja okumanya takyategeera ono mbakaka mu Suzan wakola otya omuwulira mbu Suzan w'amaanyi mumugendeko mpola soko ojjemu Suzan mumugendeko mpola ali wagenda kola ki mumugendeko mpola kubanga tukole ki kubanga w'amaanyi mu ddala kati waliwo akantu kano kembajala agambye nti gwe mukazi gwe ne pasa waja ne bawo ajja kwenda kati okwenda kuno kudi mu basumba bo nobono yewe yayenda bibi alowooza buli so kawuliza buno alwanagane ne bakyaki memba yalowooza nti pasita we bawo agenda kwenda ojobuuze mukyala pasita kituufu nti bawo naye ajja kwenda kikadi ono kyakola nona alina kikola ali mu kolima ngamba abantu bona wali era ibyo bako batekangamu abantu abo simanyi Kayanja ali ebisiyaga nengala abasiru Kayanja ali ebisiyaga notuna noke kati bano Kayanja wali omudde kwa kati alina omukazi mwe yayagadde era amanyikiddwa musajja okumala emyaka eziti nkaga mu esatu yamaze ne mukyala we olebeka abana ba Kayanja nga baze mu kabina nga babona notuna omusajja omukulu abaana baliri walaba kiwala kye kinga kimuguni kigamba watugamba ogenda tukuba okumala ebbanga bweti ne bweti ekiwale abaana guva ku musajja atukana okunyigira naga nti omwana w'emyaka emeka nkusonyiye wetaano naga nti nkusonyiye kati omwana w'emyaka etabyamukola ki bannange tamanyi bigenda mu maaso omusajja gwe nanyese kulaba nga kyawulira kakimugambe Bugingo kankubula ekisa kigenda kutuuka gwe byonna Katonda akulaba abantu bakulaba bakutaddeko amaaso nabo botembeeta bowaanawaana kankubuuza ekibuuzo musumba nkubuli amazima kankubuuza ekibuuzo gwe musumba era bayibuli mwe musinga ogitegeera essaawa zino pasita Bugingo kyalimu bw'oba byonna byonna bye tulaba enjiri ye abantu abavuga batwala mu ggulu mpozi ng'ogamba nti abavuga batwala mu ggulu ly'emikono emikono ery'eggulu oba ery'eggulu mu balugwa endiga zewa Haji Bugingo omusajja agenda bavuga bulungi nnyo abatwale mu ggulu ly'emikono ate ye kennyini yevuga yeetwala naye agenda mu ggulu emikono si mu ggulu ewa Katonda ng'anoonya ayaani tusalira nze simusalira musango naye kubiriwo byendaba agenda mu ggulu ly'emikono kati kubuza ekibuuzo pasita Bugingo asobola okubula enjiri egamba toyenda wabula ne musitaga nga buli enjiri egamba toyenda aba yetaaga kuba kakati mu mateeka 10 mulimu etteeka la toyendanga
kale enjiri azogibulira anti keche gambe kale yalimenya tacha ina njiri jaiza kubulira ayibulire ki chola aina kubulira njiri kayera ku Bobi Wine era Bobi Wine tata ogiroberawo nnyo musajja afune enjiri taina njiri kati so kubakati omusumba obonamba oba amateeke 10 agalambikibwa gonga agamu agamenya abantu obo bavuga batwalawa so ogambe omusanga abulya ku bufumbo tochama agenda kuona bichi byamanyi batachasobola kubulira nagamba mpera si kituufu bichi byamanyi batachasobola kubulirako ng'omusumba tachasobola kubulira bantu kufumbira ogana tachasobola kubulira muntu tibera ku mukyalo oba ku musajja era nageza gibuli enjiri abantu babenyi bamujajinga tachasobola kugamba nti omuntu akola ekibita genda mu ggulu okitegeera era kugamba ebigambo bino takyasobola kubuulira njiri egamba nti eggulu lya ddala kuba bakyogerako abantu batandika atagamba eggulu lya ddala naye nga ddala biki byakola oba okitegeera okyengedde muganda wange takyasobola kubuulira mwana wa taata tasobola kubuulira njiri ekyo nze nkubuulidde oba mwinako bwezi busungu nze kagamba mazima nze kugambe nayagala Bugingo nga kyali ku Bativali actually nateeka okwagala Bugingo nga kyali ewa Pastor Serwadda kakati kankubuuze kale kakunyumiza kumanya nayagala Bugingo namusasulirako sawuna emirundi egiwera oba ite ku njagala omubuuze namusasuliranga sawuna n'agenda wayita Zana Gardens omusasulira otya sawuna ng'okwala Serwadda nga mwagala nga njiri gyahulira nga kyali wa Serwadda namusasulirako yalinga ayaga nnyo masaji lwansonga masajja abanga akoyi era wali kuzana Gardens akimanyi uyaberanga kuzana Gardens gero mubuze anti musumbe yakusasuliranga sauna neti muzudde yes nakusasuliranga sauna wali kuzana Gardens Faibe Gardens wajitanga batya nasolo bajitaba zana Gardens musumba Bugingo yajjanga otwabiranga fenao na otowenga neti ndatini mali ya mutu zana Gardens wono musajja sali ngatana jitunda otengede bajitanga Gardens ku Garden ezana nga musasulira gundi kweli yes namusasulira sauna okumala omwezi mulamba because ewasali twabalanga ne Faibe uyo kumanyinaze kituufu kyogerako telling kitegeza ole mutadde ko kali katono bakayitangani kakamanyika nga akaganyo akanyika masaji wala simanyi yakaganganyo masaji Bugingo towa kataso fune ekirowoozo ne musumba nawe no badde mufebesa nyukulamu obera mu sauna obera mu kasino sauna obogenze kuona koze na Faibe naye yakutwala ngayo reze ne twala omwana yani ali musonyiwa sauna ogiraba yi omwana yani ali musonyiwa Faibe ani kati sauna ogiraba so ntende konti muloko batali mulokole buli omwe agendayo kasobola ngo yagala kusanyukawo yes okitegeera yes panna era Bugingo nzikwambi namusasulirako nemugamba yota namusasulira mwezi mulamba ne gugwako nimugamba kankogedde omulala kuzana era mwami salo so kumbujulira nga omusajja omuzadde ate ng'oli musumba olowooza abaana bano abasuulibwa bali ku kikati yes tukkiriza they eat they sleep well buli kimu kitambula bulungi I believe naye olowooza bali ku ki balowooza ku tataabwe naye balaba ebigenda maaso bamuta bamanya twatomera tetwafuna muzadde mutuufu ne bakkiriza obulamu bugende mu maaso kati Teddy ye taata ye maama ye senga ye kojja abaana abo balina mucho gambe ekirowoozo ekigamba naye Katonda senga otukyusizaamu taata yadde tekisoboka babiyina ebirowoozo era kataata kivume eri abaana abo tebaza kwenyumiza baga nti ze taata wange ye Bugingo nze ne muwala wange abira kusona gamba daddi wange ye Sematimba handisamu muwala wange amanyi n'okumpita handisamu ono omuwala omuto kakati njagala nkubuuze Bugingo alina omwana ayinza okuddaalaga nti ye taata wange ye Bugingo omwana kitebasobola yafuuka kivume oyinza okukola ebintu ebino oyagala taatawo akutte maama amazeemu ekitiibwa eyo disrespect eyo agimuta omanyi tekitegeeza afuuse ekirala gwe bayinza okuvuma maama n'osanyuka oba taatawo n'amulangira ebikulukuto gwe otandika otya okwagala taata ebyanyumya kirowoozaamu nga nange ndaba tekijja bwekijjirawa era kati abaana nga we bali awo tebalina taata era bakimanyi tebalina taata bamanya twafiirwa dda taata twakola loosi taliiwo yafa eyinza n'okwesanga abaana bamanyi n'okulema nga taata waffe yafa taliiyo ogambe oti taata wange ye Bugingo kati abawala mulimu abawala abakuze batuka okuzaala tebalina jjajja mwami abaana tebagenda kati kagamba amaze nga wabalaba tasobola kubanga abadde aleeta musajja namuleeta wa Bugingo
ate sebagula taata omulala. Yes. Kyogamba omwami oyo. Banonyayo omusumba. Kyogamba beside bino ebyabawo byonna. Singa omuwala sorry Dorine kuteeka mu story. Naye singa Dorine afuna omusajja. Tasobola kumuleeta kwanjulwa. Kadoni olabako ku interview Dorine gye yakola. Dorine sorry gye yakola. Naye emyaka G7 kati nzo bayasonyiwa. Oyo mwana ngoyoza kankugamba ekigambo kye bagamba kyerabirwa mugambi. Tasobola kuleeta musajja nti taata ndeesa omusajja. Tasobola. Ne waba taata nyina waba musajja nyini ayagala okuwasa Dorine. Bategera nti Dorine nti yono mwala Bugingo. Amaanyi. Agamba muzima ngoli ku bugikwizo gwagenda ne mwana. Kati omwana ati agamba bajja agamba nizo kuba ndi. Wulira omwana teraga nti sajja jaga ndi mwenzi nga taata. Kyogamba abaana balina ekibi ekisikire. Kisikire naawe. Era abaana balina era mbadde kasogembe no bagenda kuŋŋaana ddi mbadde njagala baleme genda kusabira Bugingo ekatu banya tuna abaana bantu banoonye tubasaba. N'abaana basooke basabirweko. Tukutula omuzimu gwa Jezebel n'omuzimu gw'obwenzi. Oli no serious. Very serious era mbadde nkwegaidde bw'ova wano ngambira bin ngambira pacho n'abala tukuŋŋaane tusooke tusabe. Wabula ogwa Bugingo gwetaaga maanyi kubanga Suzan muzimu gyaleeta minene gy'amaanyi. Kuba kati Bugingo takyalaba ndiga alaba Suzan. Ekibuuzo kino kankikubuuza. Nze okusinza nga bwe ndaba ensi yaffe eno bwe yasetingibwa omuntu omulungi yasinga okuba n'abalabe. Kituufu oba kikyamu? Omuntu omulungi. Omuntu omulungi. Ebiseera ebisinga kizibu nnyo okuwala n'omubi oba talina kyavaako. Naye era omuntu gw'olaba nga alinako kyalina alinako ekirungi yaba n'abalaba abangi. Yaba nabo naye ate bw'aba nabo nga badakola ebirungi Katonda amulwandi n'entalo. Tolowooza nti Suzan ono mukyala musumba mu byakola birungi muntu mulungi kyava alinamu abamukinako. Birungi ki byakoze? Kati Suzan omulaba omutwalira mu bantu ababi abalungi. Birungi kibeera ku Suzan. Okulabirira omusumba waffe. Omusumba kuba ogwo nagwo mulimu okwetika amafuta go simangu okulabira okubeera mukyala w'omusumba. Okwetika amafuta kibalafini. Ye palafini si mwangu. Suzan oli w'amaanyi. Palafini si mwangu. Ngamba okuwanirira amafuta anointing obutumi bw'obuli ku pastor wange. Talina anointing gwe yetika palafini na oil. Nzetuddamu kuŋŋamba bintu ebyo. Nawe oli omu kubagamba nti pastor wange tebamuyita aleka yeeyita. Ye ennyini yeeyita yagamba Bugingo wangi. Nkutumye ogenda odelibali ng'abantu. Netubingende ndaba. No ekituufu bamuyita. Naye nayonooneka wakati mukonga bolaba Samson we yayonooneka. Ko si kyakuba Samson. Mukazi. Yali ani bamuyitani. Yali mukazi Delira. Kati ani Delira mu maaso ga Bugingo. Muvudde nawo kagende. Wewe nnyo sebo ne banyabo jangu osooka obuuze ku bantu bange Jesca tono nnyo. Just babuuzeko obuuza wedda mbagamba nti nina Faibe Nasolo just babuuzeko obuuza tulano. Ndi bulungi nnyo. Ogamba bunaku mbagamba nti Faibe Nasolo mbeera nnyo naye nga bagamba olimba kye kiriwo. Olabika bulungi. Okay, how are you? Yona Faibe Nasolo wedda. Yes, original. Faibe Nasolo sosolewa atafa atuka kulyengeze. So Faibe yayimbanga n'omugenzi Katolo bwama. Nnyo. Katolo bwama wange bannange. Olwa kayima ke nawulidde na Katolo wanga umulemerembe sagala mozi. Manyi nazze kula brother wange wano. Ono Sematimba. Nabagamba Sematimba mwanyoko ne bawaka ne bagamba nti gye mubeereyo mulimba. Nti muyinza obbanga Sematimba leta akatebe. Leta akatebe ko. Ndendeso kula mwanyi nazze. Kumugamba. Byonna byanyumye emboozi ze zonna. Nalwadde n'okufuna. Sembe zaakene. Omanyi nayimba nnyo. Ewa mwami Katolobwa, ewa Honorable Katolobwa nayimba nnyo. Obulago ne busaakaala. Nayimba n'abaana abasajja abayimba ez'eddiini. Teeka wano Sematimba. Teeka. Kafeero ayimba ku nnyimba omumanyi. Kafeero Junior. Ono kweta Kafeero Junior. Njagala otula. Tula neno Sematimba. Abeere n'emboozi ze ez'abapasitaazi balokole banneeze ndi Musevenisidde bimanyi. Nkumanyi okuva eggomba. Naye andikira Katolo bwama wange. Ate alina kyamwagaza. Ate Katolo bwama yali bossi we. Kato yanzi yatujja wala. Tandikira. Yatuyimbiza ennyimba za laavu. Nze nali nyimba ebintu byaki. Ebya jangu ono. Tula. Ekyandeese wamwanyiraza. Sategede nti onojja. Abe Katolo bwama awumule mirembe. Namulaba jjo Katambi ng'agamba. Simanyi Kato yavumanga Bobby.
Katoto sola vuma Bobby yali mukwano gwe. Nende bane no wisdom kaye. Bani bana abalokole. Mwani nazo limuloko. Nebo ne wisdom kaye muli balokole. Lwachi mulimba. Nenda fetuli bako. Wisdom mulabenga. Fetuli bako wisdom kaye na mulenga agamba. Iyi ntikatolo bwa matazikira ngako Bobby Wine. Mukuzika tata Bobby Wine twaliyo ne katolo bwama. Era katolo bwama yalina omugenzi ono wa DP. Amitani. Abaddipi banje abafudde isa Kikongo yafa. Ono Masaka muzeyi ono muzeyi gutanyiranga ngali yesimbye ku Haji Mbabali. Ani Masaka banji. Yali yesimbye ku Haji Mbabali go wamvuga. Guni Nsubuga bachireke. Simewa Nsubuga. Balekera. Birekerawo muzeyi Nsubuga birekerawo. Birekerawo Nsubuga. Yajja ne katolo wa mahona lebo my boss. Ngaze kuziika. Ne bazika tata Bobby Wine. Naye kakati katolo wamejo kubandi yali tata wote chimugala kwanti yali avuma Bobby Wine. Gundi yabyogedde. Nedda kagambe wisdom kaye yabyogedde. Kajogere kigambo kiki. Nedda wisdom kaye. Teyayimbye. Yagabe moto. Teyayimbye wisdom kaye. Akatolo bwa matazika. Tazika. Abange ebyo tubireke. Nedda nze ndiwe gomba kambyogere. Nzaliwa gomba wale kabla soke. Bobby Wine mwanyi na zawali kanoni. Wamona yaganya kato kwa tata we. Andi nagete. Aina mulereza kuba kagamba mazima muno ekirungi wali. Kato yayagala Febe na Solo bulamu bwe. Bangama muno kato. Bangama mbo kato yatwala Febe na Solo mu Eagles. Kato wa kanoliza. Febe na Solo ulira. Febe na Solo yatandika Diamond. Eya katolo bwa. Yes. Kato yayagala Febe ngade wabagenda mu shows katika kikugabe ekirungi wali. Bwe bagenda mu shows uliza. Nga kato ono yabira mu motoka yani. Ngagamba temukwata ku muwala wange. Nze sibera. Omanyi by then ngejali mu 7th day ngalinga fala. Mugambe kino si fala. Gachito no. Si fala. Naina doboze jo. Yes. Angamba kusika sibera yako upcoming. Ngachitayagala bamonoone. Osegera. Naye nga ye yali mulamu nnyo kuba si yakutwalanga mu kasino. Si yakutwalanga mu kasino. Bana bagisi bage. Febe na Solo no yali mulabye mwanyinaze. Ono bwe yatwala mu kasino. Nali simanyi kasino wena si. Ni wachi watwalanga mu Sematimba mu kasino. Makula. Wabasalinga ngane makula. Ono yaberanga naye nga yogera mazima nga bepi mvako leo abyogedde batugamba nga walinga